Kitalo nnyo kitalo ddala amawulire si malungi. MC Gavin munnange yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Yafudde atya? Nti nsonga zaabadde za mukazi, omukazi eyamufumise ekigambibwa okuba nti nno kyabadde ekiso. Bwe bityo nno webiri mbu MC Gavin yagenze n'akomawo omuwala ono ng'atudde ebweru kaakati ndowooza yakomyewo n'omukyala omulala oba n'omuwala omulala awo nno n'omuwala n'abeera nga yamufumise ekiso. Naye wetugenzeeko mu comment section ku mulundi guno munnange tebasaasidde mulambo, omulambo bagusalidde omusango. Bagambye nti abasajja mulekeraawo obwenzi bannange. Naye nga kitalo nnyo kitalo ddala, nkiriza tubeere ng'ate atukuwa akatambi kano. Wandabye nga Gavin adduse bw'ati n'amugobera n'amufumita ekiso ekirala wali eri. Naye nze kusooka sitegedde. Ono ye neighbor wa Gavin bamuyita Munira. Yabaddewo yalabye buli kimu. Munira nsanyusa okulaba. Kale. Njagala omuntu ali emikwano gya Gavin ba DJs abali e Kampala, bayimusi bana abali e Kampala bamanye kiki ekituuseewo ku Gavin. Simanyi na kyakutandikirako naye Gavin olunaku lwa leero asiibyewo era asiibye mu nnyumba y'omwo. Leke musoge mu jango kakana njala mpola. Njagala abantu bamanye story nayo nana kubanga baagala kumanya. Omuwala yaze sawa zabadde nga emu ezakawungeezi n'atuulaawo. N'atuula waneeno. Kati nefuluma mu nyumba yange nemubuuza muwala nga security light ebadde teriiko. Nemubuuza muwala olinza ani ng'oli munzikiza n'angamba aninze Gavin. Nemugamba naye gw'olinda ng'afulumye. N'angamba kamungira mulindako. Nemugamba empewo nnyingi ate nzikiza tekuli security light. Genda ojja kudda enkya. Tegeeza n'obadde nzikiza? Ettale libadde teririiko. Kuba neriri teribaddeeko. Nze wani wange tewali security light. Kati wojjako liri na lino enzikiza ebaawo. Kati nemugamba genda onodda enkya. Nemugamba nemulaba ng'era alemeddewo kuba nange mwekanze wenfulumidde. Nemugamba jangu ogira otulako wane wange omulinde kuba ebiseera ebisinga abagenyi abali okulaba Gavin mbaanirizanga bange. Nemugamba atuulako muno mwange paka Gavin lwanajja. Omuwala n'angamba nedda ndi fine siwulira mpewo ndi okay. Nemulekaawo ng'atudde. Ng'atudde awo naye engeri gy'abadde stranger nze ntidde nnyo nenzigalawo omulyango gwange. Gwe bati omulabangako? Simulabangako wano. Nenzigalawo omulyango. Nengira nga mulingizaako mu dinisa naye nga waali. Naye nga feesi mpya ate nga yambadde enkofiira. Awo wennyini nentunula nenzigalawo gate kuba ebadde nzigula era nga ntunuulidde nemala ate nenzira munda. Nengamba abaana mulye emmere twebake. Nendya emmere yange nemala nenyigira obuliri nga ndi ku TikTok sineebaka. Ngenza okuwulira nga mpulira enduulu. Like omulanga waawe. Nga nebuuza ate kiki nenziruka wabweru ngenda okusanga Gavin ngali ali kustruggling adduka agenda eri ku gate. Nendoza nendaba omuwala gwe mbadde mmanyi nga munene muddugavu. Ate nendaba n'oli gwe nalabyewo ng'oledde naye waali. Naye ng'ayimiridde alina kyakutte. Kati Simunira ogenza okulaba nga akasuka ekintu eriwa? Ngenza okulaba nga akasuka ekintu bw'ati n'amaanyi nekidda kuli. Kati kusooka sitegedde kiki kye bakasuse. Maze kulaba Gavin nga ableedinga nentebereza nti kirabika kiso omuwala kyafumise era kyenkoze nenziruka nange nemukwata nengamba nemukwata omuwala nangamba please let me go. Omusanzewa? Waneeno. Omwana omusanzewa? Abaddewo kati ono naye wafulumidde awo n'atuyambako naye nemugamba get a border tutwale ki Gavin mu ddwaliro genda ofune boda oba emmotoka. N'adduka afune emmotoka kuba tubaddewo bantu basatu sofa. Naye bw'owa muli n'amukwata nemugamba ankonyweza omuwala oyo tadduka kuba abadde atulaze nti ayagala kola ki kudduka. Akugambye mbu please you leave me. Angambye please forgive me let me go. Sikyayogedde. Please forgive me please just forgive me please netumulemerako. Kati nze nensoberwa nga simanyi kyakuuzaako kyenkoze. Ono nadduka namukwata nga kati ono waliwo abadde asulomo ng'akuuta omuwala ng'amukuute omuwala ali kukaaba excuse me let me take my husband and hospital biki
ng'omuwala kati atandise okulaajana kati omuwala wa brown omunene bwaviridde omunene wakutte bw'ati agenda akwate omuwala oyo omuwala n'agira bw'ati n'akanyuga ekiso ekimufumise akikanyuze just badde tanamufumita ng'amaze ng'agudde kati ife nze ne landlord ne mukazi w'omulala gw'abadde ayagala kati nga walofe tuli kusitula ono tumuteeke ku piki tulwanyisa naye nga papa tali atukwatira pikipiki ono azitoye wano tulina budde ate kwegamba n'atuzitowako bakazi babadde babiri kati nze kwe kugamba nti muleke nkube sitadi nenkuba sitadi kati ne tugikuba sitadi omulala n'akwata eri ebigere n'ateeka ebyo omulala n'atuula wano omugenzi n'atuula wano nze obuze amaze okufa abadde mulamu afiiridde awo mumeeni awo wenyini awo nga tuyingira awo wafiiridde era nze neŋŋamba ono gweni naye nti ono omuyazi ate omukyala gwe omumanyi omukyala mwenyini akafumise sikamanyi nemukatte ku poliisi fe tubadde tukati tuli kwono omukyala afumise bamukuute wotuukiddewo ensonga ebadde ki yenyini badde balwanira musajja abadde n'omukazi omulala abadde alina ono kati oli n'abasanga olindowooza wabasangidde batulaba omusaayi mabega musaayi mugulaba awo yasitudde gavini wabodde yasitudde gavini atuwaddeko sitoole ye wano waka kati subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section mu mawulire amalala agetuli mu kufuna senga asidi avuddeyo n'abeera nga ate atabuka agambye nti bannange tannabagambako nti Norema Namakula yanobye ewa Dr. Amuza yabagambye bugambe nti Dr. Amuza ayina omuwala gwapepeya naye ennaku zino bw'atyo senga asidi wavuddeyo n'akikkaatiriza abulungi nabyo katubeere nga tubikuwa abantu b'endaba abagamba mbu senga asidi yagambye Rema yawukanye ne Hamuza sinnakyogerako nabagambye Hamuza alina omusege sinnabagambako mbu Rema bannange you guys you have poor comprehension nze nsobera bwe mutyo mwajja ne munsibako ebigambo mbuze nagambye Shiba bamuganye okuzaalira e Canada. I did not say that. Nazene mbagamba Hamuza alina omusege era agenda naye kukazinga wa I told you that sinnabagamba ko mbu Rema ne Hamuza bayawukana owuli not me owuli bwebana yawukana nja kujja nkoleki mbanyonyole nze bannange mulekeraawo kunsibako ebigambo byembeera sogedde. Yes, mu mawulire amalala ensonga munange za Irene Namubiru ne maama we tezinnagwa. Irene Namubiru katubere nga tukwa katambike abeereko byannyonnyola. Usanga lwe namanya nti tekyali kituufu kuba n'omuntu eyantikka enjaga eyo era omuntu yankubira bukubizi ssimu n'angamba gwe oyo yabikola nze nkugambye yabikola mugobe essaawa eno era olwabinga kulusegere omusajja yankubira yaŋŋamba nkugambye mugobe tobaako nakyobuuza era nagenda bukolokolo ne mmugamba baŋŋambye bwekiti ne bwekiti nti obimanyiiko nasooka neyeegana ne mugabo obimanyi nti bakwasa ente nagaye bampa 5 naye nze yali tiipu shoki eyeeri e Japaani omuntu gye bansasudde sente ntono nnyo tiketi egula 1500 1200 abantu baliyo nga 100 naye nga 3 ge gajja okulaba show batikiddeko abantu 4 tiipu yali yaki okugenda okumaliriza nga n'abaana be bagamba mbu bajja kujja ku shop naba bajjeeko nga ngenze nzekka tiipu yali yaki bw'okitunuulira ba mills oba abantu be batikka ebintu ebyo ebidagala babawe ebi 5
ebya dola kati bw'otuuka eri oba omuntu bw'abituusaayo nga babakoze bamuwa nebbo nga bakola dda pulaani zaabwe of course ng'ebyo zo sibimanyi katonda kyanyambira nti soogerangako na musajja oyo yali awo okukola show bwegamba amazima ganyamba nnyo naye kati era nga bwe baŋŋa nti oyo era bwe baddamu ne baŋŋa nti moono nengenda nentunulira buli ekyabaawo nentunulira paka essaawa eno omuntu eyasibisa omwana we weeks 3 eyamutikka ebintu ng'abimanyeeko nandifiiriddeyo ego makomera bandinsazeeko omutwe mu kkomera eddala oba okyakola ki naye essaawa eno n'okuva olwo lwonna by the way teyalekeraawo kati bwe ntandika ogamba nengendanga ngatta ebintu nenkugamba nti omuntu wuuno ddala yakola bwati bwe ngenda okujjukira nga tewaaliwo reaction yonna nenkugamba nti omusajja obamu miliyoni 5 zakuyambako nga bansibye ku bisaawa ezo buli omu yali anoonya ssente zezo kano by the way zenamanyako simanye normally wano Uganda tweyamba oba osabye batosabye abantu waliwo engeri gye bajja ne bayamba nti ssente ezo zikole kino sigamye nti nzikayanira oba nzaagala naye seebazana ku bantu osanga zaaliyo naye weeks 3 ziyiseewo mwezi ne baŋŋa nti oyo twamuwe ssente ziyamba zo yazibaleetera ogenda omubuuza n'agamba ziri ku account nazitereka nazitereka nti okuva olunaku lwe banteekayo ssente babantu banoonye ssente ez'okuyamba looya na kiki gwe n'ozitereka ku akawunti tolaba nti baali balowooza sidda kwe gakiwedde kati netandika okulowooza yali yekka waliwo yakimanyaako lwanakyo nakiroopa nze buli kimu nzirukira wa maama manyi bwokuba omwana buli kimu nga odda wa maama buli kimu gwe nkigamba era omusajja otayinzaga nti nali muvumyeko ne mugamba gwe ekisajja gwe nothing Kiriza mbere nga mbuuzaako ku bantu bano wammanga Aneta twagala okubeera nga tukubuuzaako Jordan Hills ogamba otya Angela Nasuna webale kuba nti n'oli ku mukutu mu kiibi Javison webale kuba nti n'okwoli tulina mukwano gwaffe ayitibwa Prosi ate era tulina Rema Witi webale kuba nti nate kwoli kugonza Judith tukutumiddeko ate era twagala okubuuzaako ku nsamba Kevin Charles webale kuba nti n'oli ku mukutu waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Nakabonge Ivrin nawe tukutumiddeko kakati mu mawulire amalala getuli mu kuba nti nate tufuna wano ku Newspark channel munnange Mama Fina avuddeyo n'atabuka ensonga za Rama ze zimutabudde avuddeyo n'akagamba nti no mwabali mu kubeera ng'ate amunenya abagagga ababadde ku mukolo gwa Rama n'abasonze ssente olw'okubanga Rama avuma nnyo nti nammwe muvume Mwenamwe muvume mulaba oba ssente ezo omunaazifuna katubeere nga tukwa Mama Fina mukambe muko olunaku olwaleero Lepe kulu nkuwadde obukadde 2 Mami Zuti nkuwadde obukadde keke ya bukadde 10 Mama Fina nti nkuwadde obukadde webuti gundi nti nkuwadde Ajibakaluba nti nkuwadde ki nawe otuuka okwebuuza mu bwongo nti okuvuma kwe kuweesa omuntu Goma nyino soka lewebuza nti okuvuma kwe kuweesa omuntu naye omala kyebuuza lwajjo kitegeera nti omukisa abeerawo oguyitira geza ovume ku muntu era oba tosibire luzira twasazeewo kugenda ku ddala abantu abasinga mwe mulowooza nti eddaala eddala ligenda kusanga wootudde propaganda gwe mulaba ku social media nti omuntu agaggawala mu lunaku lumu nga takoze ekyo tekiriiyo ssebo ne bannyabo mulama abameteininza okuvuma ameteininga okuvuma era bamukoledde embaga ne bamusondera nanda paati janaati twamwasizza janaati bakuyambirwa kuvuma Nawe setting ebifumo. Fulawo bonafuna mu omukisa. Tulina wana abaana nga baali banyu banjaga. Baali bayayi. Isaawa zino bali mu parliament.
ng'omujja kunjaga kwanywa nga tamayine walaga tamayine wa yes ate nno munnange bwe tugendako era ku nsonga za Rama nga tukyaziiriko munnange ate Luwiright avuddeyo n'abaako by'ayogera ku mukolo ayogedde ku ddiko ayogedde ku keeki kale katubeere ng'ate tubyogerako naye ku nsonga ya keeki avuddeyo nayo kagamba nti nno Zuwena mukyala wa Bebe Cool mbu yalimbyemu atya ku nsonga ya keeki katubeere nga tukuwa akatambi Hajati Namyalo amayinja ge wayambadde gabadde so unnecessary given gwe yalondedde omuwala oyo ki gwe yalondedde omuwala Gomesi. So let me talk about the first Gomesi je namulabyemu. I personally didn't see any problem with the makeup nga mwe mwabadde mu complaining. I feel like it was about the lighting. That's why makeup w'omuwala yafaananyemu weird. Naye omuntu amanyi nti makeup beat yoyo omuwala yabadde on point. Even mu kusooka okujja the makeup was done nayenga I think it was the lighting okitegedde yeah naye njogera ku Gomesi gye basoose okuwa omuwala aside from the edit according to the content we saw muve ku bino bye ba editinze abantu bonna abagenda mu mikolo muve mu luno olugezigezi n'olujanja lw'okugamba nti nze njagala nnyo kala blue je njagala okwambala oli muddugavu olinga omudinko oyagala kwambala royal blue oyagala kwambala blue oyagala kwambala pink oyagala kwambala those colors ezishoutinga ng'oli muddugavu tezeetaagisa so mwala yabadde yambadde I think the gundi was a bit metallic grey and green. That was not her color. Yabadde si color ye given yabadde muwala like owekitaketa kuba bamuyita kitaketa brown not brown I don't know what color mukyala wa Ramajali naye ensonga lwaki gundi eyo yavuddeyo nga bwe yavuddeyo first and foremost gundi tebaja justinze kusinzira ku size ye oba kuweyenkana mulabe mba mugenda okukola emikolo egy'okwanjula egyaki omugole yenna asooka kukola fitting mu ngoye zagenda okwambala. So that Gomesi woba omutono ennyo tekwambala n'olabika weird n'olabika nga akati akali muki ate woba munene nnyo ne baja adjustinga n'ebeera ng'ekutuuka kati lwaki first Gomesi ya mukyala wa Rama yalabise weird yabadde temutuuka it was very big according to her size so they didn't adjust the Gomesi to mukyala Rama's size that's why yabadde eryawo nga tetegereka eno waggulu wanene eno balinga fundise ebifundikwa. It was a lot going on. So first and foremost kala gye bamwambaza abadde si kala ye then bana abaana babuuza nkyali ku ngoye ewa Rama she makes one of the most delicious cakes I think mu bantu abafumba cakes in Uganda. Zuwena akola cake ng'ewooma naye ebya decorating ebyo kukolera ka cake nga kalabika bulungi wabweru biyinza obutajja bulungi akola nnyo designs eziri basic. Zuwena n'akuteerako white all white n'ayiwako chocolate kunda n'ateekako sprinkles kunda but inside the cake Zuwena afumba cakes eziwooma. Simanyi oba just engeri gy'alinamu kasente aba tayagala kwekooya mbukulaga nti amanyi decorating ennyo kola bu design bwa cakes obulungi. But one thing I know about Zu, akola cake ze nga ziwooma nga ziri softy nga ziri so echa cake, the cake was nice, classy and very simple nga giving what it was supposed to give. Naye mami Zu watulimbyemu weerabidde okubika cake wezabadde zigattira amadaala ga cake nga wali open nga tulabamu spaces. Twogere ku kyekirala kyemwabadde mugamba overall I know the cake was. Oluvannyuma lw'okuba nti no munnange ennaku zino abawagizi ba Nuupu bali mu kuba nti no bawambibwa bali mu kuba nti no bakwatibwa ate ye Calvin Kayanja talina bigambo birungi eri abo abakwatibwa katubeere nga tukuwa akatambike. Kati obubadi bwammwe ne mwami Museveni tubumanyi obw'okubanoonyeza simpase mu bantu bulijjo nga tebabakwata era mumala kujjayo mpapula ne mushowinga interest mu constituencies ez'enjawulo lwe babakwata. Bagundi mulekeraawo okuzannyira bannayuganda ku mitwe. Museveni
mulekeraawo okuzannya obuzannyo bwankweka nkukwekule ne Bobi Wine bwe musinkinga simpase mu bantu bano bonna babakolera social capital lwaki bulijjo tebabakwata baba bayina emisango era ebyobufuzi bimala kutandika muddemu katemba nabagamba opposition ya mwami Museveni lwaki babakwata kati gwe Omunnayuganda ali atalowooza bamukutte gavumenti mwagala bamukubye nnyo bamunoonyeza political capital mbabuulira era mbabuusa opposition eno ya Museveni essaawa eno bakimanyi bulungi abantu bagenda mu kalulu kyekibakwasa abantu bwe mutyo bwe mwazanyira nalukoolo omuzannyo ne mumukuba awatali nsonga n'emisango gye mwamugulako tetumanyi gye gyalaga obuzannyo bwammwe President Museveni obuzannyo bw'ozannya n'opposition okugifunira amaanyi mu bantu twabubuuka era bannayuganda mbeebaza okubanga abantu bano mubalaba kyamuli oba babakutte batya oba babasibiddewa ne mwesigalira ku mirimu muzannyo obuzannyo bwammwe paka lwe mulikoowa muteeke ssente mu by'obulimi ebikulaakulanya abantu mwe muzannyo obuzannyo bwammwe paka lwe mulikoowa mugambe internal affair ewa abantu passport ez'obwerere bagende ebweru bakolerere obuvubuka bwabwe President Museveni zannyo obuzannyo bwo ne Bobi Wine paka lw'olikoowa okwate entebe ogiwejje n'omuwoozi atukulembere bino byonna mu bistaging kubafunira maanyi kubanga ono opposition yammwe emikebe gyonna mugikutte mugifunira sympathy mu bantu Lili Pazo munange wuuna avuddeyo n'atabuka atabukidde atabukidde Mukunja n'aba recordings akatambi nga munange bali mu kubanja Saimo munene w'ekibuga nga bali mu kumubanja ssente mubategeere era mbalaba mutijjukana nabo bw'aba yayimbye oluyimba lw'enkyukakyuka yeebale kuyimba tukole tutya sijja wabadde olina kikola tukole tutya wagasseeko don't become too much okwagala okubaako byoyesayisaawo twayimbadde ennyimba z'enkyukakyuka ne Bebe Cool yayimbako oluyimba lw'enkyukakyuka ng'akoona gavumenti amazima basirikale bayeekera buli nno munyankole gavumenti munyankole mu poliisi banyankole ne Bebe Cool yayimbako enkyukakyuka ne Bebe Cool alwina waliwo amazima byenda yali ayogeza obuloboozi obw'owaggulu waliwo ebintu oluyimba olumulumbuliro olwa Bebe Cool mwe yali ayimbira gavumenti poliisi munyankole gavumenti munyankole abaganda abanyankole simanyaabo banyankole naye yayimbako enkyukakyuka ne Kenzo musula muti abaganda embeera ebayise eti abaganda abantu bayimbayimba dda kakati tubawo ekyokulabirako abayimbayimba edda baliwa abayimbi enjala yabaluma dda balina ennaku era abo lwe banasinkana ekyokulya mugenda kubalaba mmere yakyagulanyi gye muba musembezayo teweesiganga abo abayimbi abanoonya okumanyika abakyanoonya amannya ffe twamatira dda ate nze ekyanoonya kumanyika ensina gijjako amannya ennyimba aziyimbye ennyonyi ezirinnye bakama bange mumpagidde akatakanguze n'akamotoka bye tunoonya mu nsi bye byate bingi naye bano tebasaaga basobola n'okukola ekisingako awo how do you record a fellow man because of a little man sijja kunenya mwana oli nnenya ono omuntu omukulu ani yabadde mu kavidiyo ako agenda aswaza Simon Maseruka efaza etadi olw'ebyenfuna and you record and you post recording ngachi what are you entertaining for tukole tutya you should stop that idiocy and stupidity Amawulire si malungi kitalo ate era mu mawulire amalala twagala tubeere nga tugendako eno ku nsonga za Justin Namere akwesa ne full figure tezinaba kuba nti naate ziggwa poliisi evuddeyo nebaako byennyonnyola yayingiza wano nga alopa mukyala Justin Namere ne bbaawe anti bamukuba ne bamubaako ssimu ze ne ssente omusango ogwo gukyagenda mu maaso gukyatambula okunoonyereza kukyagenda mu maaso tetunaba kufunawo obuzibu bwonna mu kunoonyereza kwaffe
ngeri twafunye obutambi ng'obutambi buno gye twafunye kulaga madala obutambi bwaffe obwa kamera enkesi eri mu luguddo mu kifo ekyo abakola okunoonyereza maddala ba ICT n'abantu abalala basobodde okuidentifyinga omu ku abakuba fulufiga abasirikale baffe ne bamulondola paka mu hoteeri emu awo Nakasero, hoteeri gye bayita Mailin International awo Nakasero mu Macnon Road nga badde bagenda kukola ki okumukwata naye waliwo abamuyambyeko n'atoroka ku basirikale. Abasirikale ne bagamba nti temwagala oli agende mu kkomera kati mmwe abamuyambyeko mujje tugende nammwe. Basobodde okuyolayo basatu nga basatu bano kati bali wano mu kaduukulu kaffe aka ku CPS twabaguddeko omusango gwa aiding a suspect from lawful custody. Bano basatu waliwo Kakoza Juma ono security manager mu hotel eyo, waliwo Lugea Jesse ono akolanga electric engineer mu hotel eyo, ne Asimwe James bano kigambibwa oba omusango gwe babaguddeko omusango oba mu lufuutifuti gye tugamba nti assisted in Subuga Kennedy, who is to their knowledge a wanted person of the offense of robbery, in order to enable him escape punishment. Okunoonyereza nkugambye kukyagenda mu maaso, ssaawa yonna tujja muyita oba ng'okunoonyereza kwaffe eri ya tekinologiya gye nakugamba singa enamuteeka ku siina naye abaddewo ate ngeri fulufiga amuluumiriza nti yawaba nekiragiro okumukuba, ye tujja muyita akole ki? Akole statement. Anti bamuguddeko omusango gwa robbery, si okumukuba naye robbery. Bwete ettambudde obadde mulabi mulungi olekwekubira ku Newspack channel, kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.